ajja tikulusu kwaniriza Muogo yezala balungi n'ababi omwoyo mulondo gw'oyagala kumulondoola. Enda muogo yezala mama kabalagala tuuse okumbalagala. Musajja omukodo nkugambye tayagalika onjiyizangako nange nefuna akaseesa. Obuwala bwa leero mutabudde nange kuwoza tukula binyo nga babukuula ettumbi. waayo kuno nno kwolaba si mbaga si mbaga wano tuli kulumbe nga bwolaba embeera bweri kuno si kukyala si mbaga si kwanjula ezo mmere ogiraba abantu balaba enteekateeka ogiraba tetuli mu kukyala tetuli mu mbaga tetuli mu kwanjula tuli mu kufiirwa tuli kulumbe ezo yengeri nyawo gyeyinza okutegeezaamu abakoze omukolo guno baana ba mugenzi Ssaalongo naye nga bwolaba embeera nga bweri kikulaga nti ddala ebintu byagenda bikyuka mpola mpola nga bwolaba ebintu byakyukira ddala tuli ku lumbe omukulu yazaala abaana bonna abasinga bali mu Amerika abamu bali London gye babeera era gye bawangaalira
so basobodde okujja okwabya olumbe kwa taata waabwe era nga bakoze okuteekateeka okw'enjawulo. Basobodde kizibangi basobodde okuba nga ate nabo bajja babeegattako nga bwe embeera nga bali mu kulya essaawa yakulya, naye nga oyinza oza tuli mu mbaga oba mu mukolo oba okwanjula, naye nga tuli ku lumbe oba mu kwabya olumbe nga bwe embeera nga bweri. Embeera nga bweri corporate. Mwebale kutwagala, tugenze wali mu ssomero. Mba mujja. Basebo banyabo. Professor Sebo. Enteekateeka eno nga bw'eri oyinza ogamba nti tuzze ku mbaga naye nga tuli mu kwabya kwa lumbe. Kulaakulana kwansi ensi ekulaakulana. Nina mukulu wange yafa David yagambanga nti kiseera kijja kutuuka abantu bapangise ebifo banaakolera okwanjula. Ebiseera ebyo ng'okonera okuteeka kubeera mu maka gaga nti bajja kupangisanga we banaakolera okwanjula, bajja kupangisanga we banaakolera ennyimbe nga tunenyimbe ensi gyeraga time ejja kutuuka omuntu alange nti Namboole. Nolwekyo culture ekula. Culture is not static. Culture evolves, culture develops. Omuntu akola ekintu okusinziira ku situation ebeera eriwo. Olina abantu 200 nga amaka go mugendamu abantu 200. Lwaki tufuna banaabeera teekateeka nnungi ya kitiibwa era g'omukwano abaana gwe balina eri taata waabwe. Omukyala ono situdiyo gyazze nayo wano eno kiraga nti oba oli awo oluusi omukyala situdiyo gyazze nayo eyinza olaga nti oba oluusi mulimu entalo oba ebitundu ebiringa bwe bityo. Omuntu ayinza kuyiga ki oba kyakuyigira ki kyayinza okuba ng'afuna ddala ku mukolo nga guno eno? Entalo sikimanyi ne security is security. Omukolo ogw'abantu abangi ogw'ekitiibwa nga guno gw'okutaba security. Emmotoka zirina okukuumibwa, abantu balina okukuumibwa, ebintu ebiriwo byonna birabya bya mulembe birungi birina okukuumibwa eri abantu ab'ekyejo ab'emakula. Therefore security is paramount. Bw'oba oteekako omukolo gwonna security is part and parcel of any organization. Yes, muntu sekinoomu kisinziira ku muntu yeebwe nga bw'aba ayagadde. Enteekateeka ye ebigambo ebisimba eri omuntu akulaba ku Makula TV. Abantu bakuze ebyobuwangwa okwabya ennyimbe kya nnono, kya mpisa, kya kitiibwa. Omugenzi Cyprian Kizito Lwanga Bishop yawummula yali wa Mamba olumbe lwonna lulimu era ne tulwabya bulungi nnyo n'omusika ne bamuteekako ne bamusunika. Nolwekyo abantu bonna mu buli ngeri yonna mbakubiriza bawe obuwangwa bwaffe n'ennono ekitiibwa basobole okwabya ennyimbe nga bano bakozi. Mwebale ensonga
mukolo mumwebala emirimu muwogo yenzaala abalungi n'ababi omwoyo mulondo byonna Yes, like that one. I took them like that one. Yes. Cooking list.